bino ebigambo by'abantu abali myaka 3 okudda waggulu. Wabula okubeera myaka 3 okudda waggulu nga n'obwongo bwo buzitowa myaka 3 kudda waggulu. Waliwo okuba ng'oli myaka 30 okudda waggulu naye ng'ebintu okyabirabira myaka 18 okudda wansi, eno si mbooziyo. Endowooza y'emyaka 3 okudda waggulu ne bw'onaagifunira ku myaka 5, bino ebigambo birifuuka ebibyo. Tulina obuzibu ebiseera ebisinga. Tuli ku mulembe ng'omuntu w'emyaka 3 alowooza akyali muto. Tuli ku mulembe ng'omuntu wa myaka 4 akyebalira mu bavubuka era nga bwe bayita miitingi y'abavubuka w'emyaka 40 agenda n'atuula. Tuli mu mulembe nga bayita miitingi y'abavubuka, omuvubuka emyaka 25 tavaawo genda kubanga yalowooza tannatuuka mu levo etuula mu miitingi ziteesa. Kyenjogerako kitegeera. Njagala kugamba kale fine. Naawe ogenda kufuuka jjajja. Naye njagala okubuuza ng'ofuuse jjajja. Jjajja abeera mu ghetto. Oyagala kubeera fresh jjajja mu fresh. Nedda. Bino ebigambo tebagenda bitegeera abasinga. Atabitegedde ensonyi watoyomba tonvuma si bibyo. Ojja bitegeera ng'emyaka gyo n'endowooza yo etuuse obitegeera. Sente zenfuna ntono, well, naye biki ebitono by'ofunye ne by'okoze mu akasente akatono wetugambira nti bw'onaafuna ennyingi ojja kukola ebinene ebisingawo. Bw'azifuna alaba nnyingi era alaba tezigenda kuggwaawo, wabula buli mwezi alowooza nti ebimulemye okukola mu guno agenda bikola mu mwezi ogujja, n'amaliriza nga n'omwezi ogujja bw'abikola era bino bye yasaasaanyizaako ne kuliri bye yagenda okusaasaanyizaako. Abaana tebannalya kanyama, abaana beetaaga olugoye. Bw'oba tonnayiga bw'okozesa ssente entono z'ofuna buli muntu obusobozi bwe bw'amanya bw'abutambuza. Kwata akakadde okateeke wano amagalo oganjale. Olaba waliwo akapapula akanaagwa. Gwatoolako omutwalo n'olowooza otuddeko ntono. Buli kyennyanja ky'ojja ku ssente kigenda. Buli kipale ky'omwana ky'ojja ku ssente kikola ki? Kigenda. Waliwo kilaasi gy'obeeramu ng'omwana olina mugulira jiini. Omanyi lwaki? Anti ojja kugulemu mu myezi 3 zirwawo kaddewa. Waliwo engoye zaffe abaavu. Waliwo engoye zaffe bamufuna mpola. Nze mulowooza lwaki nyambala agagoye gano? Gwe ogusooso kiraba kino ekisaati? Kati oli asobola okuŋŋa nti Lugonvu takyusa ngoye, nze nkyali mu leve eya fashion, mpita wa fashion designer, nti leero ndeese kamyufu leero ka bbulu. Levo yange si ya kukyusa ngoye majajjata. Sente zimpita mu ngalo nedda. Discipline ya sente gy'otalina. Buli amazima sente nzifuna n'onoonya biki by'ozikozemu nga tobiraba kubanga otattalikwa butattalikwa toyina pulaani yaabyo. Kubanga bwe zijja ovulubuta buvulubusi. Nojjukira alina embaga naye gwe baali bakuwasiza embaga eyeefuula mulungi omuntu buli omu n'amusondera. Njagala bagamba amazima agakaawa. Ebintu ebimu babikola ku magoba. Kikyosobola ne kyoyagala. Ffenna twagala kuzimba kalina. Naye bw'onaasigala ng'ogoba kyoyagala nga tofudde ku kyosobola mu kaseera ako togenda kuzimba. Njagala kuzimba kalina. Naye mu kaseera kano okuva mu bupangisa nsobola kuzimba bisenge 2 zimba ebyo. Njagala kusula mu yenga naye mu kaseera kano nsobola mpigi gula empigi gy'osobola so si gy'oyagala. Obusobozi bwe bukoma wa?
njogera nani essaawa eno waliwo gwe njogera naye